Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda olunaku olwaleero katandise okunoonyereza ku nsonga eyaviirako ekittabantu e Kasese sabbiiti ewedde. Akakiiko kano olwaleero kaleese eyali minisita w'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga Crispus Kiyonga n'akulira ekitongole ekikessi Brigadier Charles Bakahumura okwongera okutangaza akakiiko kano ku kiki ekyaviirako obusambatuko e Kasese. Wabula bannamawulire newankubadde akawayiro namba 41 aka ssemateeka kabakkiriza okufuna amawulire naddala okuli okumanya ebifa mu bukiiko bwa Paalamenti, olunaku olwaleero tebakkiriziddwa kuyingira mu kakiiko kano okuwulira ebigenda mu maaso. Ng'era akulira akakiiko kano Judith Nabakoba agamba ensonga z'e Kasese zeekuusa n'ebyokwerinda ezirina okwatibwa n'obwegendereza nga baakutegeeza eggwanga oluvannyuma lw'okuzuula ensonga entuufu eyaviirako abantu e Kasese. Katuziwulire nga tewali kamera. Ate era n'okusinziira nti Paalamenti etusuubiramu ripooti ku nkomerero ya byonna. Tetwagala ripooti yaffe ate gimala mu maanyi. Kubanga singa mbadde wano buli ekyandikoleddwa nga kye kigenda buli ekya kati ate okuripootinga mu Paalamenti tuba turipootingira kinga buli kimu bwe kibawa. Naye nga tusoose kusisinkana abakulu b'ebitongole ebikuuma ddembe. Kubanga tukimanyi nti ebitongole ebikuuma ddembe bibaddeyo bifo nga n'ekyagwawo tekinnabeerawo. Kitegeeza nti oba oli awo balina amawulire oba information gye bayinza otuwa eyinza otuyamba nti bwe tunaba tugenze e Kasese tujja kubanga twongereza oba twongera okuweebuuza kwebyo ebimu bye tunaba tujje mu bakulu b'ebyokwerinda. Okusinziira ku babaka abatula ku kakiiko k'ebyokwerinda, ensonga z'e Kasese zirina kukwatibwa mu bwangu nga Paalamenti tenagenda mu lusirika kubanga Paalamenti erina okumanya ensonga eyaviirako ekittabantu e Kasese. Tugenda kubanga tukunya nga tubuuza nga tewali jjinja lye tujja kulekaawo okulaba nga tutuuka ku kibondo kyennyini, kubanga ng'eggwanga bwe mulaba tulina akabuuza kanene ku muwendo gw'abantu abasukka mu 10 abattibwa. Kuga eggwanga ne lisigala mu kuteebereza baali 10, baali 2, baali 6, ate n'okulaba nga tunoonya eddagala erinaamalawo akasambatuko nga kano kaleme kuddawo kubaawo mu byafaayo by'eggwanga lino. Wabula okusinziira ku bivudde mu kakiiko kano, abaka bagamba eyali akulira ekikwekweto ky'amagye g'eggwanga e Kasese mu busambatuko obwaliwo e Kasese sabbiiti ewedde, Brigadier Peter Elweru alina okulabikako eri akakiiko kano abitebye, wabula si kumusinkania mu yaafiisi ye ng'akulira akakiiko Judith Nabakoba bw'abadde asazeewo. Mbagambye neera njambere ku record teri MP teri lukiiko lwa Paalamenti kuyingira mu ofiisi ye Olweru. We cannot tetugenda ku investigating mwami Olweru kumubuuza lwaki yatta abantu nga tuli mu ofisi ya Olweru. Olweru tuyina mu samoninga ebyo byakanula amaaso tebiyamba, ajje we tumuyise, ajje tali armed, atuule we tumugambye wakuttako oba wa atandika okunyonyola lwaki yatemula abantu. Ye eyaliko minisita w'ensonga z'ebyokwerinda Crispus Kiyonga agamba ensonga z'e Kasese tezitandise kati, ng'era omulundi guno zirina kugonjoola mu bwangu okutangira embeera eno obutaddamu e Kasese. Mukulu Museveni yayogera emirundi mingi nnyo na kabaka we waffe, ne General Katumba naye yagenda owa kabaka Mumbere, ne Inspector General Police naye yagenda, ne Honorable Mike Mukula naye yagenda kugamba eno delay ebaddewo lwa nsonga twali twagala kino ekintu kigwe kuyitira mu kuteesaganya. Ensonga ezaaviirako amagye okulumba olubiri lw'Omumbere olwafiiramu abantu abawera ddala zikyatankanya ekiviiriddeko Paalamenti okussawo akakiiko ak'enjawulo okulondoola ensonga zino. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindirire.